kwenyigira mu bukulembeze kubanga obukulembeze bululu nabadde ku mukolo ogumu ogw'abendiga ku butaka bwabwe naye nga abantu abasingawo tekuliko wandiga kati naffe Abaganda tuyinza okutuka okulonda ku kyalo naye nga abantu abasinga sibaki kati nzireyo ku nsonga yange nti engeri yokka tujja okulonda abakulembeze be twetaaga tuzaale Abaganda bwe tutuuka ku kyalo nga pulezidenti ajja ku bukulembeze yeetaaga obululu bw'Abaganda naffe alina tukola kye twetaaga kuba tulina abantu ne bwe tunaaba n'Abaganda ab'okwogerako obwogezi nga tuli batono tujja tutuuka ekiseera nga tesobola kulonda mukulembeze gwe twetaaga nga tuli batono era nzireyo ku mulanga gwange ebyobufuzi byonna tubikole ne tuzaale obungi bwaffe bwe bujja tuweesa advantage eri gavumenti eziraabaawo mu biseera ebijja kunzi Tukuleedde omutaka w'ekika ky'Effumbe Walusimbi ng'alina kyayogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga era ng'ensonga gy'asoose yeeyo ey'okukunga okulaba nga abantu bonna bagenda mu kulonda kwa LC1 be tugenda okulonda omwezi guno ng'agamba kekano akaseera okulaba nga abantu balonda abantu abo bakkiririzaamu naddala abo abaviira ddala mu kitundu kyabwe n'akunga buli muntu yenna okukaba nga takulekerera. Ono akunza Abaganda okukaba nga bagenda mu maaso n'okuzaala olw'okubanga singa Abaganda babeera abangi baba basobola okufuna buli kimu ky'ababa beetaaga mu ggwanga lino. Omutaka ono abadde yeetabye ku matikkira ga St. Elizabeth yennyamidde nnyo Abaganda okuba nga batinya abyajjumbiddwa okusoma n'agamba kano akaseera Abaganda okwongera okuweera abaana baabwe n'okulabira ddala nga bongera okuzaala Abaganda babeere bangi nnyo. Okufuna ekirooto ekisomesa abantu naddala emirimu egituukira ddala ku bulamu bwa buli muntu wano mu Uganda naye era nze nyongera okukubiriza abantu nti omuntu bw'ajja n'asoma n'afuna certificate oba diploma oba degree ekyo kimuleetera okubeera nga muyizi mulungi kimukakasa okubeera omuyizi omulungi naye ate omuntu okukula akula lwakubeera mu bufumbo. Abaana bano abato abamaze okusoma tubakubiriza nti bongere mu maaso okuyiga ate bayingire ne mu nsonga z'obufumbo kubanga eggwanga lyaffe abantu be bataafumbirwe ligenda kuggwaawo. Ndabye wano abaana be batikkidde nga Abaganda obabala ku ngalo. Nyongera okukubiriza Abaganda mwena gye mwongere omulimu gw'okuzaala. Bwe tutaazaale eggwanga lyaffe ligenda kutuggwaako. Mwenyi bannamawulire mulabye abantu be basoma ono abasinga obungi Abaganda bali kunuza nga 10 baana abatikkiddwa nga 10. Kitegeeza nti tuyina obulagajjavu mu kukola ki okuzaala. Kubiriza Abaganda mutwale abaana ku masomero naye muzaale mukole omulimu gw'okuzaala eggwanga lyaffe litubula ekikoze ekirala n'Omuganda ndowooza gwe mukolo ogusinga okuba ogw'essanyu eri Abaganda kubanga gwe gwazaayo ekitiibwa ky'Abaganda. Ekyo twongera okusaba Katonda okwongera Ssaabasajja omwongera obulamu obulungi n'omwongera obulamu okulaba nti abeera ku Namulondo
atwale Buganda maaso funa gitulowooza nti gitwetaaga omulembe guno okukwatana gw'abavubuka kiina kyekyongedde okusulamu Obuganda kisinza kumwe bajjajja omulembe ogw'abavubuka kirungi nnyo kwakyongedde okubeera nti avuka benyigira mu bintu bino n'omulembe n'otagubawa era guba gw'abavubuka kubanga be balina okuddira abakadde mu bigere naye tumwebaza nti abavubuka bonna basobodde okutegeera eggwanga lya Buganda n'okwenyigira mu mikolo gy'obwakabaka bwa Buganda n'enkulaakulanya y'obwakabaka bwa Buganda tulowooza nti bwongeremu amaanyi mu kukolera ensi yaabwe Buganda neera nnyongera okubaggumiza yadde basomye bongere okuzaala Buganda eyongere